Makko essula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo n'agolokoka n'avaayo n'ajja mu kitundu ky'e Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira waali nate, ng'empisa ye bwe yali n'abayigiriza. Awo Abafalisaayo olw'okwagala okumugezesa ne bajja gy'ali ne bamubuuza nti, kirungi omuntu okugobanga mukazi we? Naye n'addamu n'agamba nti, Musa yabalagira atya? Ne bagamba nti, Musa yakkiriza okuwandiikanga ebbaluwa ey'okugoba alyoke agobebwenga. Naye Yesu n'abagamba nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe kyeyava abawandiikira etteeka lino, naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yabatonda omusajja n'omukazi. Omuntu ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu, kale nga tebakyali babiri nate wabula omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Awo ate mu nnyumba abayigiriza ne bamubuuza ekigambo ekyo. N'abagamba nti buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'azzizza omusango ogw'obwenzi ku mukyala we. Naye yennyini bw'anaanobanga ewa bba n'afumbirwa omulala ng'ayenze. Awo ne bamuleetera abaana abato abakwateko, naye abayigirizwa be ne bajunga abaabaleeta. Naye Yesu bwe yalaba n'asunguwala n'abagamba nti, mukkirize abaana abato bajje gye ndi, so temubagaana, kubanga abafaanana ng'abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. N'abawambaatira n'abawa omukisa ng'abassaako emikono. Awo bwe yali anatera okugenda, omusajja n'ajja ng'adduka n'afukamira waali n'amubuuza nti, omuyigiriza omulungi, n'akola ntya okusikira obwakabaka obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Omanye amateeka: tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, tolyazaamaanyanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. N'amugamba nti, omuyigirize, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala n'amugamba nti, oweebuuseeko ekigambo kimu. Genda otunde byonna by'oli nabyo, ogabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye n'atokooterera olw'ekigambo ekyo, n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina ebintu bingi. Awo Yesu ne yeetoolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti, nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa ne beewuunya ebigambo bye. Naye Yesu n'addamu nate n'abagamba nti, abaana, nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kyekyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ne bawuniikirira nnyo ne bamugamba nti, kale ani ayinza okulokoka? Awo Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kityo eri Katonda, kubanga byonna biyinzika eri Katonda. Awo Peetero n'atandika okumugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti, oba abooluganda oba bannyina oba nnyina oba kitaawo oba abaana oba ekyalo ku lwange n'olw'enjiri, ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano, ennyumba n'abooluganda ne bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyalo n'okuyigganyizibwa ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Naye bangi aboolubereberye baliba abooluvannyuma, n'abooluvannyuma baliba aboolubereberye. Baali mu kkubo nga bambuka e Yerusaalemi, ne Yesu yali ng'abakulembedde, ne beewuunya, na bali abaabagoberera ne batya. Awo nate n'atwala 12 n'atandika okubabuulira ebigambo ebigenda okubaawo, nti laba, twambuka e Yerusaalemi, omwana w'omuntu aliweebwayo eri bakabona abakulu n'abawandiisi, balimusalira omusango okumutta, balimuwaayo eri ab'amawanga, balimuduulira, balimuwandulira amalusu, balimukuba, balimutta, bwe waliyitawo ennaku 3 alizuukira. Awo Yakobo ne Yokaana, abaana ba Zebbedaayo, ne basemberera waali ne bamugamba nti, omuyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba. N'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti, tuwe tutuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu kitiibwa kyo. Naye Yesu n'abagamba nti, temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe kye nnywako nze, oba okubatizibwa n'okubatizibwa kwe mbatizibwa nze? Ne bamugamba nti, tuyinza.
Yesu n'abagamba nti ekikompe nze kyennywa mulikinywako, n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze mulibatizibwa. Naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo oba ku gwa kkono si nze okugaba, naye ku abo be kwategekerwa. Awo 10 bwe baawulira ne batandika okusunguwalira Yakobo ne Yokaana. Yesu n'abayita n'abagamba nti, mumanye ng'abo balowoozebwa okufuga ab'amawanga babafuza amaanyi, n'abakulu baabwe babatwala lwa mpaka. Naye mu mmwe tekiri bwe kityo. Naye buli ayagala okubeera omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba omw'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wa bonna. Kubanga mazima Omwana w'Omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Battimaayo, omusabi omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo, n'atandika okwogerera waggulu n'okugamba nti, Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira ng'agamba nti, mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, guma omwoyo, golokoka akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe, n'asitula, n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu ng'agamba nti, oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Labbooni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula, n'amugoberera mu kkubo.